niwe ori kwebembera chairman w'abasuubuzi ekyo ekintu eki can tell us about today operation is starting in the nationwide about cleaning the stage. naye kati naye bamugoba naye badde mpitayitamu nange nsanze wano ekigenda mu maaso naye kati engeri gye bataddewo okutereeza etawuni nga temulimu kusosola kugamba nti ono munene ate ono mutono ng'ekintu kiri mu ngeri eyo obwenkanya naye wewaawo walimu abanyigiddwa naye etawuni bwetu etawuni bweri mu nnaku zino abantu bo babadde balowooza nti ebintu bigonvu naye ebintu bikalu nze wadde ombuuziza naye mbadde nkyayinamu omusujja mbadde ndwadde omusujja gw'obululu naye engeri nange engeri gye banzije mu bululu nange nfunye benkola ki bengenze nabo olw'okuba ddala ekyatubisiza n'abamu mu bululu byebintu ebifaanana nga bino abantu babadde balaba nti etawuni tugyonoonye kati kye batusatuddemu abamu ne batumaka kakati ffe bye tubadde twonoona mu tawuni kati tugenze n'abantu baffe katugende nabo mungu kya
badisikayizinga balina okutuuka mu bizimbe nga mu kiba omwazi bihamu ebintu byabo okutuuka olwo babireeta amahanga kandi abasuubuzi abatafuna chansi okuza amahanga ne bakomplaininga munonga nambwena iturekere abasuubuzi ne basiima abali mu maduuka omunokukorwa takukwatwaho konteineri zino omuyiya Dixon bakimpuka kandi ngorora ebyobusuubuzi n'obutare hamwe na SACCOS narisho biine bigendereire kukora amaguru ekitenderwa nikyo kyatuire abantu aha muhanda abantu abaingi nibaheereza trading license bapangisa ebizimbe kandi baguza ebintu by'obumwe ebyabo abari aha muhanda ebibakuba nibaguza so ekitenderwa twine abantu baruke amahanda baze omu maduuka gaabo